kkiriza Katonda olowooleze mu ye naye alowooleze mu ggwe. Bino bikoleddwa n'ebirala bikyakolebwa naye si bwe nnali. Saafuna masomero malungi nti nafuna exposure then nasobola okwogera n'abaasoma nabeeranga ne batabani ba gundi nga yasoma n'olwekyo idea nazipiikinga awo. Nedda, Katonda ye yakyusa obulamu bwange era bwe mba ndowooza sirowooza bitono. Era bw'oba onvuma manja pentagon tuwe pentagon titwagala kire twagala pentagon boggolera eyo ngera n'abeewammwe oli kabwabubwa bino tobisobola bikuzitoweredde logotana okutuuka le tuli bikola fe abasobola obikola nga tuli mu Katonda. Mwe abakkiriza ba soprayer n'abatambula eyo nga bakimanyi nti gwe oli soloti yennyini oli bwakugambanga nti pentagon mugambe logotanira eyo. Ekirooto ekinene kirogotanya abalala. Ngambye eki bw'oloota ekirooto nga kinene abamu balogotana abalala baddukana. Lw'olisima omusingi gw'ennyumba eyo gy'olina mu kirooto ojja kusanga waliwo yaddukanyeewo kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Ngambye eki lw'olisima omusingi gw'ennyumba aliwo alina ennyumba mu kirooto etegerekeka. Lw'olisima omusingi ojja kusanga omuntu yaddukanyeewo. Omuntu atunulira ekirooto olubuto ne lwetokota. Naye tekigaana nga kuzimba. Funa akakumbi ziika kasasiro yiwa material.